Ng'abasiraamu beetegekera okusala Eid Adhuha ekulemberamu okusala ebisolo olunaku olw'enkya. Supreme Mufuti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi avumiridde ebikolwa eby'okutta n'okuwamba abaana ebyolekera mu bitundu by'e Kasese Sabbiiti ewedde. Kitalo nnyo okufiirwa abaana baffe abato, emisaayi emito yisifera erina okutwala eggwanga mu maaso. Nitukubiri ne tusaba abantu abakyali mu mbeera erowooza nti tunatambula bwetyo beekube mu mitima. Supreme Mufuti agamba nti abakola ebikolwa bino basaanye beddeko kubanga abaana be bazikiriza n'okuliisa kakanja be bantu b'omulembe oguddako. Buli lwotta abaana abato kitegeeza nti eggwanga oba litembeddeko ettaka kubanga olwayo weetuli ate betutta be bajja okubeera nga beetuddira mu bigere. Supreme Mufuti era akuutidde abasiraamu okukuuma emirembe ebbanga lyonna ate bagabire ku bannaabwe ebyetaago okutuusa ng'ennaku 3 ez'okusala ebisolo ziweddeko. Ennyama kufuuka y'abantu ba nnyumbayo kuga nti katwekoleko oyawulwamu emiteeko ng'esatu. Omuteeko ogwo gw'abantu bo, n'omuteeko ogw'abantu abateesobola bulungi abanaku, n'omuteeko gw'abantu abagagga abalinawo. Oyinza okusala omuntu nga mugagga naye nga okusala kumukalubirira naye onaamuweza ku nnyama eyo obaolyawo ayinza okusoga omusajja gwensinga obugagga nampeereza ennyama n'asalawo n'agenda abeere nga asala. Sheikh Galabuzi era alambuludde obukulu bw'okusala ebisolo n'empeera eri mu kusiiba nga tonnasala Eid Adhuha. Olunaku lw'enkya tusiibako kitundu, tetusiiba lunaku lwonna kubanga ewawo ennaku etakkirizibwa kusiiba. Ezimu kutakkirizibwa kusiiba okusiiba ennaku za Eid ebbiri, Eid al-Fitr ne Eid al-Adhuha. Okusala Eid Adhuha ku muzikiti Ekibuli kwa kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya era banaasalira ku muzikiti guno basabiddwa okukeera. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina, ageesigika.